Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'otambula no Red Zone TV gwatanaba kubanga osubscribing nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification ng'era bulijjo nga bwe ntera okugamba osubscribing ku channel eyo ate obeere ng'otambula naffe olutalo lw'ebigambo olugenda mu maaso wakati wa Waiswa Mufumbiro ne Mpuuga kati nate Waiswa Mufumbiro ebigambo bino nkakasa wabirabye wabirabye olunaku lwajjo ate nga naffe nina akatambike nkuwaddaawe mabega aka Mpuuga ebigambo byayogedde ku Waiswa Mufumbiro naye ngenda bikuddiza naye njagala sooka kuzzaayo ke mabega omuganda wa Waiswa Mufumbiro oyo gwolaba gwali naye amanyiddwa nga ye kato yalumbibwa natigibwa mutigaatiga oluvannyuma lw'okumulumba abasajja ba Mpuuga bamusanga emmengo nga bava okubeera nga bagula emijozi gy'okubeera nti emisinde gigenda kubanga gibeerayo mu maaso awo kakati abasajja bwe baamala omutigaatiga abantu baali bamanyi Waiswa Mufumbiro agenda kuzza omuliro mangu ago wabula Waiswa Mufumbiro tanaba kubanga ayogera ku nsonga eyo wabula olunaku lwajjo waabaddeyo okuziika nga bwe mbikugambye mu lutambi olwo oluwedde waabaddeyo okuziika saidi zeeyo ebugweri Mpuuga ennaku zino omanyi atambula na speaker atambula n'Anita Amongo n'abasirikale be n'abantu abalalira be batera okuba nga batambula nabo bwe yatambudde era ne bagenda okubeera nga baziikirako muzeeyi Katuntu eyafiiriddwa mutowe amanyiddwa nga Waiswa era naye ye Waiswa yafa accident bwe yali agenda saidi ze Palisa kakati bagenza omuziika beesisinkanyeeyo maaso ku maaso bwenyi ku bwenyi Mpuuga ng'ali ne Anita Amongo ne tiimu yaabwe Waiswa Mufumbiro okuva mu kibiina ekya NUP ye yabadde yekka era baagasimbaganye naye ngenda kuwa ebigambo bino gwotegeera olutalo gye lwaggweredde lutalo lwa bigambo newankubadde nkakasa abasinga obungi mwabirabye wano ku Red Zone TV mbadde sinaba kubanga nkuwa bigambo bya Waiswa Mufumbiro sooka owulirize nsooke nkuwa ebya Mpuuga bye yayogedde akatambi kano nakakuwadde jjo naye njagala mbikwongere nsooke nkuwa ebigambo bya Mpuuga then oluvannyuma ate nzije mbeere nga nkuwa ebya Waiswa Mufumbiro obitegeere bulungi nnyo ebigambo nno byabadde by'amaanyi nnyo abasajja beetutte speed abasajja beetwala speed ate nga buli omu si mwangu era nja bikuwa byonna ojja biwulira kasooke nkuwa ebya Mpuuga then nkomewo mbeere nga nkuwa ebya Waiswa Mufumbiro nabyo obeere nga obiwulira bulungi nnyo. Kizibu nnyo okusomesa omwana n'omuyisa mu law school n'omutuwa professional training n'avaamu n'abeera ow'omugaso. My president can attest to train a lawyer, turn that lawyer into an attorney, dependable, reliable, and serious. It's not easy. Banamateeka bangi gye bali eyo era bo nga beebuuza kye baasoma tebakizuulanga. So you lose rather than at a young age. It's a huge loss. Not just the family. Abudde kukakasa nti it's a personal loss. Tikufiira lwa family yonka aye loss eba ya family yona. And the nation has lost. Eiwanga lino lifiirirwa kinene ino. Eggwanga lifiiriddwa omwana waayo omuto Katonda bwe yawa amagezi naye Katonda yalamula n'asalawo nti nange ono mukola ki mwetaaga ebyetonotono tubidde. So ndi wano okubasaasira nga famire nga ugweri nga community for the loss. Mikwano gyange baganda bange aba NUP, I'm running today. It's never supposed to be that he was one of us, that he was very calm. Remember, he's professional. He listens, he guides. It's a huge loss. I've seen my mayor of Kika. He gave a woman my deputy spokesperson Waiswa. Muganda wange ebitutokanyako we gentlemen, very serious people. We shall deal with them. We know how to handle very serious issues. Tutwala mubataka mumbeere. We shall deal with them. Waliwo ensonga lwaki waliwo abakulembeze ate n'abakulemberwa. Leadership not for jokers, it's for very serious people. Kale byabadde ebigambo bya Mpuuga ebyo
yamutegeezeza nabikunyonyodde ebyo sijja biddamu nnyo sijja kubeera nga ate mbinnyonnyolako nnyo naye nga Red Zone TV kwoli kati ate njagala kukuwa bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ate ono ye we yabadde asabula yasabuliddemu Anita Amongo newankubadde Mpuuga ye teyamulumbye nnyo naye ate yasabudde Anita Amongo naye nga Anita Amongo yennyini waali awo kansooke mbikuwe nabyo biwulire nzije tweyongereyo Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kizibu nnyo seba bali wano abataidi abasogane n'okubwebaza omuteebisa mu mbeera agali babisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias kwogera mukubire ku lungalo kubanga yamusoka okuba nti baluganda ndidi nti betwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'Abayuganda kubona enguudo erino tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yali yakoba tuzira nguudo kyokka ndikulira bano ababaka balikomamu enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudosanga bintu busogere ngedosa tudose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti nomutya olaba emisanga egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamu kuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusiga ku misango gitali gite ekyo olikubaziba okusabanale Anita Amongo toliramuka egikufungamu kasoomula ekyo nenze nkyogere okubaliriza Alex Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulango gwa muganda wange tunaerena okwogera ekyo maama kadaaga muleke kola mirimu gyo omupulezidente maama muleke abeewo atuweereze olembi maama waife atuweereirewo bamutoola mu ofiisi eyo bamusuula eyo kale muleke aweereze mutamutangubeera emuli ku mutaagu ate mwine mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nini mwabana kabebusoga mweyeku okweku maama kadaaga kulwa katonda n'ensi yange ndikwenda okubagobera nti Waiswa mpire wa national unity platform walabeerayo mulimu muli ku bizibu omukono bibikiriza aye abayetegekezagane nakola yabuguruzi kibumba abakuumire olwa national unity platform nibanange mwena mwebalina abaije wano kulwa muganda waife bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro naye kyamwogeza ebyo oluvannyuma lwa Anita Amongo okumunoonyerezaako ku nsonga z'obuli bw'enguzi yavaayo ate n'aba nga abuukira Rebecca Kadaga nga ye agamba nti Kadaga yagezaako okubeera nga amulwanyisa mu office mwali jukira Kadaga yali speaker n'avaawo ne baleeta Jacob Olanya bwe yafa Anita Amongo n'ajja mu office kati Anita Amongo agamba oba amabega kaawe yagambanga nti ekisinza okuleeta ensonga zino ez'obuli bw'enguzi tezandibadde era bannayuganda tebandibyogeddeko nnyo naye olw'okubeera nti Kadaga yava mu office kati yabali emabega era nga yali ngategeeza nti Kadaga yali emabega w'abantu ababanja accountability ku ssente parliament z'esaasaanya kyova olaba nga Alex Waiswa Mufumbiro bye bigambo byakulembeza nti bwe muba muyina emisango egiriwo temugiyingizaamu ate Kadaga n'abategeeza nti Kadaga mwamukuba mwamusuula ne mumusuula eyo mwamujja mu office ne mumuteeka eyo muleke gye mwamusuula aweereze bulungi nnyo mumuleke temumulinda ate muntu kubeera nga mumulinda afe ate mujje mwogere ebigambo ebirungi ennyo yentegera gye mbitegeddemu kubanga bibadde mu lusoga webale kubanga okyaliko katuuliziganye mu updates eziddako tukyagakuwa